mother's heart. Obadde okimanyi nti osobola ofuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions. BGPevents twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents likinga, subscribinga oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya omukolo gutuuba guno omukolo gw'ebyafaayo ate guno the tent is being installed. This is photogenics. Yes, we bless God. Omukolo saabasaaliza ana kiri wano ffe munnange tukola kiro tuli wano tutikkula bannange abalala gye beebakira ffe nga tukola so twebaza mukama katonda waffe atuwa emirimu ekyokukola mukama tukwebaza erinnya lya Yesu. Tenti ennene tukyagikwasaganya. Yes, this is before the final work. Men at work, BGP team, BGPevents team at work. Yes, as you can see, this is the work before we finalize. Labanti, omulimu nga motoka ey'okubiri naye etuuze bannange guno gw'omukolo saabasaaliza. tuli wano ebintu babito ebibeera nga tebinnaba kubeera nga ebintu si byangu. Mulaba abaana bange bali waggulu eyo gye bayita draping. Decoration si mwangu naddala ali mu corporate setup, so draping eyo si nnyangu kukola naye tuyitawo. So ebintu bibeera disorganized bwe biti nga tetunnamaliriza, naye gye tumaliririza this is a mega tent. Bwe tumalira ebintu nga bitudde bulungi nga buli kimu
kiri ku muzuli saana ebyumayuma bwe biti tojja birabako olunaku lw'enkya. Guno nno mukolo gwa Victor Victor ne Pamela baatuwadde emirimu ate nate tubeera nga tukwasaganya omukolo gwabwe olw'ekisa kya Mukama. Tuli wano tukola ebintu eby'enjawulo. Yeno konsepti yange gye nazimbye omukolo gutuuba guno omukolo gw'ebyafaayo ate guno the tent is being installed. This is photogenics. Yes, we bless God. Omukolo saabasaaliza ana kiri wano ffe munnange tukola kiro tuli wano tutikkula bannange balala gye beebakira ffe nga tukola so twebaza Mukama Katonda waffe atuwa emirimu egy'okukola. Mukama tukwebaza mu linnya lya Yesu. Tenti ennene tujagikwasaganya. Yes, this is before the final work. Men at work, BGP team, BGPevents team at work. Yes, as you can see, this is the work before we finalize. Labanti, omulimu nga motoka ey'okubiri naye etuuze. Bannange guno gw'omukolo saabasaaliza. Tuli wano ebintu bwe bityo bibeera nga tebinnaba kubeera nga bintu si byangu. Mulaba abaana bange bali waggulu eyo gye bayita draping. Decoration si mwangu naddala ali mu corporate setup, so draping eyo si nnyangu kukola naye tuyitawo. So ebintu bwe bityo bibeera disorganized bwe biti nga tetunnamaliriza, naye gye tumaliririza this is a mega tent. Bwe tumalira ebintu nga bitudde bulungi nga buli kimu kiri ku muzuli saana ebyumayuma bwe biti tojja birabako olunaku lw'enkya. Guno nno mukolo gwa Victor ne Pamela baatuwadde emirimu ate nate tubeera nga tukwasaganya omukolo gwabwe olw'ekisa kya Mukama. Tuli wano tukola ebintu eby'enjawulo. Yeno konsepti yange gye nazimbye era ttiimu yange eri wano tukola butaweera kubanga buli kimu kitambula wano ate kigenda kuba muzuli saana. Twebaza Katonda atuwa emirimu nga BGPevents. Twagala nnyo okukolera ddala ge maanyi gaffe. Bwe tukola tubeera tusobola okuweereza Mukama. This is our setup of today. Mujja giraba ya keeping on nga mbaweereza updates mulabe engeri ekintu gye kyaweddemu. Naye nga ttiimu yange ya BGPevents tuli nayo ttiimu yonna yaweddeyo BGPevents
tuli very busy mu kukola wano. Abaana abo bemulaba abaana bakozi na trainees okukola bawadde amaanyi okubeera nga basobola okukola mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Maneja wange wuuyo waliyo. Okay, bannange emikolo. This is the truss is being twebaza Mukama tulaba nga ali busy. This is BGP events. Abaana bange bali before they're finishing. That is the work before they're finishing. Tambulira ddala. Ekikyasinze mu nsi yonna tulina okubeera mu witness abagenyi abakulu. Victor and Pamela's wedding. BGP Victor and Pamela's wedding. Wow.
Sawa kumemu. Tuchakola tumalirize final touches. Chimu chiwete. Tulinda bakole kati. Yes, we thank God. BGP Victor and Pamela's wedding. Wow. Sawa kumemu. Tuchakola tumalirize final touches. Chimu chiwete. Tulinda bakole kati. Yes, we thank God. You are watching BGP TV, the Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo kyangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ushers baffe abali You are watching BGP TV, the Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo kyangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ushers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions. BGPevents twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents likinga, subscribinga oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya You are watching BGP TV, the Father's Heart.
obadde weebuuza omuntu asobola okukwasaganya omukolo gwo ne gunyuma nga tofunye na stress. BGPevents be bantu abatuufu bategesa emikolo mingi ate nga tebasosola omuli embaga, okwanjula, obubaga obutonotono obw'enjawulo, Blessed Gospel Promotions and Events, era ebategeka ebivvulu, crusades, conferences, zisemina ate nga bapromotinga n'abayimbira ennyimba eza gospel yekka. Balina ba ushers abalungi abalokole abataswaza mukolo gwo, bakolera selection y'ennyimba z'oyagala eza gospel gwazagala ku DVD oba ku ka flash, oyagala nnyimba za mikolo za Christmas oba za kabagako, zonna bazikuselektingira. Batuukirire gwayagala audio oba video production, music direction, okuwandiika ennyimba, oyagala sindika message nnyingi, bakola graphics ne designing. Balina ne ba service providers abeesigwa beweetaga ku mukolo gwo. Blessed Gospel Promotions and Events bw'obawa omukolo gwo tewejjusa, gwabaagala bakubire ku ssimu noti 775-886-3 obagenda ku Facebook page yaabwe Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events, Excellence, Integrity, Time and Hardworking. Omukolo gutuuba guno omukolo gw'ebyafaayo agoguo guno. The tent is being installed. This is photogenics. Yes, we bless God. Omukolo saabasaaliza. Anna